Okuzza obujja endagamuntu okw'ekikongo okugenda okukolebwa ekitongole ki National Identification and Registration Authority oba NIRA kutandika mu June w'omwaka guno. NIRA is now finalizing the procurement of the necessary kits and the tools, but from the roadmap it should be starting 1st June. Dr. Chris Baryomunsi agamba nti oluvannyuma lw'enteekateeka eno okukomekkerezebwa mu Septemba w'omwaka oguwedde, ssente emitwalo 5 egibadde kisasulwa abantu okuzza obujja endagamuntu zaakuggyibwawo. N'engasse ey'emitwalo 4 ebadde esasulwa abo abaluddewo okuzza obujja endagamuntu nazo ziggiddwawo. Kyokka ssente emitwalo 5 egibadde gisasulwa abo abaagala okubaako bye bakyusa mu ndangamuntu zaabwe okugeza ng'emyaka oba ekifo gye wazaalibwa gikyuse nga kati oli aba alina okusasula emitwalo 30. Bebacharginga abo baleeta ensonga ate omuntu n'agamba lwaki tewaweereza information. Omuntu n'agamba nti luli n'abagamba ndi Mukiga naye kati nzudde siri Mukiga ndi Mugisu. Kati ensonga waliwo abaleeta nsonga ng'ezo. Baryomunsi agamba nti ssente emitwalo 3 gya kusasulwa buli mulundi omuntu bw'aba aliko by'aba ayagala okukyusa mu ndagamuntu. Wabula singa ensobi eba ekoleddwa abavunaanyizibwa ku kuteeka ebintu ng'emyaka oba ekifo omuntu wazaalibwa, awo aba ayagala okutereeza si wa kusasula ssente ezoogerwako. Naye ekyo tekikwata ku bakyala abafumbiddwa n'osanga tayagala kukyusa erinnya kubanga kati ayagala kuteekako erinnya lya musajja we. Olukiiko lw'abaminisita era lwasazeewo nti omuntu ayagala okufuna endagamuntu mu ngeri ey'amangu ennyo oba express wa kusasula emitwalo 30.